njagala tulabe enkola y'akatiiti. Okusookera ddala nkozesa goozi, ono gwe bayita goozi. Buno bubeera obugumu ennyo funa empiso nga bw'olaba eno. Empiso eno gy'olaba nnafu nnyo enyangu okumenyeka. Olina okuba omwegendereza ng'ogikozesa. Eba n'akatuli wano obeera ng'oteekamu wuzi eno gy'ogenda okussaako obutiiti. Bw'omala okuteekamu bulungi empiso oyo, kati tukwate obutiiti nga bw'obulaba. Nkozesezza golodi nga bw'omulaba n'enkozesa ne bbulu gwe tuyita bbulu ow'amazzi. Wamu mulimu ne kasiriva mwekali muno mu bbulu mpolampola. Olaba eno erina kuba mpisa emu ng'obudizayininze bw'otyo. Bbulu busatu, siriva bubiri, bbulu busatu, siriva bubiri. Bw'otyo n'okola empiso nnamba. Osobola okadizayininga bwe katyo kaba kalabika bulungi nnyo ng'omuntu akambadde. Kati eno mpiso nnamba n'ogiteekamu. Nkulaga engeri gy'osobola okukolamu akatiiti gwe weenayagala otandika okukola obutiiti. Bw'omala okussaako buno ng'obudizayininze bw'otyo, kati leeta golodi ono. Omulaba kati golodi ono beera ng'okola bw'oti. Olaba kw'okwata empiso bw'oti bulungi n'obwegendereza n'obeera ng'ogiyisaamu bw'oti. Ky'okoma ogiyisaamu bw'oti buba bugendako bwokka. Kati omanya nti empiso ejjudde mpolampola, togera nnyo n'amaanyi empiso nagambye ekutuka mangu. Kati ndowooza obulaba. Kano kalimu obutiiti busatu. Kyentegeeza obusatu, buli w'okeezingiira bw'oti n'omanya nti ogwo gumu, n'oddamu n'okeezingiira, obwo bubiri, n'oddamu n'okeezingirira, obwo busatu n'osiba. Bwe tuyita obutiiti busatu. Kano kalimu obutiiti busatu. Mu kukasiba buno bwe busiba bwe bukayamba okubeera nga kasibibwa mu kiwato. Kati tusumulule kano ke tugenda okussaako nga bw'olaba. Kalaba kwata wuzi eno, olaba wuzi tugiyingize mu kano. Olaba tugiyingize nga tugiyisa emabega eno. Kati bw'omala okuyisaamu wuzi eno, kano bw'omala okukateekamu funayo ka beads nako kayiseemu bw'oti. Bw'omala okukayisaamu kaleete ka beads kano ke tugenda okukozesa okusiba. Kitegedde? Kati tusibe. Kati tukasibe bwe tuti. Tukasibe, okalaba tusibe bwe tuti. Teekamu bw'oti osibe bw'oti. Olaba? Ddamu era osibe bw'oti. Kati okwate kano. Kwata kano. Kayise muno bw'oti mu kituli. Olaba? Kano. Kayise bw'oti wano mu kituli bw'oti. Osike. Olaba? Osike. Onyweze. Kuna akabiri oba olina kando osobola okukozesa kando. Tugenda kukozesa kabiri kokka. Olaba? Kati kano kaba kawedde okusibibwa. Okalaba? Kati kiba kizibu nnyo okugamba nti kayinza okuyitamu wano mu katuli. Kiba kizibu. Njagadde nkulage enkola gy'osobola okukolamu akatiiti kano. Bw'otyo bw'osobola okubeera ng'okakola. Akatiiti kano mbeera nsobola okukakolera bulungi nnyo. Ekyenjawulo ku butiiti buno nze bwe mbeera kukoledde bubaamu eddagala nkukolerako mu kisenge nga ka mu kisenge, ate ne nkukolera n'ako akamalidaadi bwe mutera okutambuliramu nga bwakutambuliramu. Kano ak'omu kisenge kaba ka mitwalo 2.5 buli kamu. Kati kano ka kasitoma buno buli busatu. Just okeezingiira emirundi 3 ne muvaamu obutiiti busatu. Kano tekafuluma nnyumba. Obudde we buziba n'oyingira ekisenge beera ng'okambala. Kyokka we bukya oteekeddwa okubeera ng'okajjamu n'ofuna w'okawanika. Ak'okutambuliramu akafuluma ebweru ate ko kaba kagumu kitundu era nako mba nsobola okukakolera bulungi nnyo. Okuggyako n'ekirala mulimu abaana abawala ng'oli mu saaluuni naye ng'olina chance esobola okukola obuntu nga buno beera ng'obukola. Obuterewo bakasitoma bajja bbugulo olw'ensonga nti abakyala bawagira. N'oba oyagala kubuulira ddagala erigendamu mu katiiti kanako mu kisenge mbeera njadde kubuulira. Bonna boze ku WhatsApp yange n'ombuulira nja kuba nkulagirira bulungi nnyo eddagala erigenda mu katiiti nga kano. N'abalala muli ku mikutu egyo egy'enjawulo osobola okubeera ng'onoonya bakasitoma ng'ofunira okwo bakasitoma abasobola okuwagira obeere ng'obaguza. Kati ng'obutiiti nga buno kijja kuba kikuyambirako ddala bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07787 34 0 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe
YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.